munda mu ggwanga eritibwa erya DR Congo atulereza emmundu ezzeemu okuvuga despite of the ceasefire agreement gye bavuddeko yagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo eragirwa egende maaso n'okulabika nti ebeerawo abakambwe ba M23 balangira ceasefire amawanga ag'omukago ogw'amaserengeta ga Africa n'obuvanjuba bwa Africa East Africa ne batula Dar es Salaam ku lw'omukaga sabbiiti ewedde nabo ne balagira ba military chiefs baduumizi b'amagye ag'eggwanga erya Congo kussa ekibinja kya M23 ogenda maaso n'okulabika nti bateeka wansi emmundu era ne babaako resolutions ze bagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo bayisa kakati newankubadde nga kyali bwe kityo emmundu ezzeemu okuvuga obuteddiza munda mu ggwanga eriyitibwa erya DR Congo okulwanagana akaseera kano kumaze okuddamu getufuna okuva mu kibuga ekiyitibwa Bukavu maserengeta ga province gye bayita South Kivu eggwanga erya DR Congo gategeeza nti emmundu evuga obuteddiza Armed Forces of the Democratic Republic of Congo FARDC forces bagenze maaso n'okulabika nti bazzeemu okubikula akabaati nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubitegeera abasajja bayitibwa ba M23 nabo tebasaaga tubanyigira mu nnoga M23 nabo olulengedde FARDC forces kigamba okuba nti kuliko n'amagye ag'eggwanga eritibwa erya Burundi bagenda maaso n'okulabika nti bakola counter attack ku positions ez'abasajja ba M23 ze bawamba munda mu ggwanga lino M23 olubitegedde ne bagamba nti emmundu tuzirina nga bwe twawamba Goma tusobola okuwamba ebitundu ebirala era M23 basitukiddemu nabo ne bongera okekeza ennyago okakkananga tawuni gye bayita Ehusi bagiwambye M23 bawambye tawuni endala eyitibwa Ehusi akaseera kano eri mu kkubo eri batuusa mu kibuga ekiyitibwa Bukavu ekibuga ekiyitibwa Bukavu South Kivu province waliwo tawuni gy'osookerako gye bayita Ehusi abasajja bagiwambe ba M23 FARDC forces nga bwe mbategeeza nti balonchinze counter attacks okuligininga control eya key positions wakati munda mu kitundu ekyo ekya North Kivu n'amaserengeta kakati nga tebannabate kweddiza ebitundu ebyawambibwa mu kitundu ekyamambuka abasajja baba naatera bazzeemu okuwamba ekitundu ekirala kibayita Ehusi nga boolekera Bukavu M23 balumiriza amagye ag'eggwanga erya Congo FARDC forces ne balabula nti ekikolebwa kiyinza okuvaako a full scale war akaseera kano amagye gano aga M23 bayite bayeekera balumiriza FARDC n'amagye g'eggwanga erya Burundi nti okukozesa akaseera ka ceasefire okwongera okwenyweza n'okusomba ebyokulwanyisa newankubadde nga akaseera kakulabika nti emmundu egenda maaso n'okuba nti esirika omuyeekera alabudde gavumenti wulira omuyeekera bwalabula abayeekera bafulumizza ekiwandiiko ne bagenda maaso n'okulabika nti balabula gavumenti nti poliisi singa tewabaawo kikolebwa tugenda kuddamu tusumulule emmundu ku fronts zonna mujja tuwulira tulabula gavumenti erekerawo okutulumba omuyeekera yagamba gavumenti tulabula gavumenti erekerawo okulumba ebitundu bye twawamba mulekerawo okutukolako counter attack okitegedde mulekerawo tukolako counter attack bwe mutakikomya kyetugenda okukola mujja kukiwulira ate nno tebusaaga obwo obusajja tebusaaga buwambye ekibuga kye bayita Ehusi tawuni si nnene nnyo kitundu ekyo bamaze okuba nti bakiwamba olunaku oluyise ne bagambye nti ekyo kikyali kituuza bwe tunaddamu ne tusitula enkundi mugenda kutuwulira osaaga mugenda kutuwulira emmundu evuga naye nga amagye g'eggwanga erya Congo nga geyambibwako ag'eggwanga erya Burundi nti bali mu kulonkinga bali mu kuteekateeka okulonkinga attack baagala okulumba ekitundu ekiyitibwa Kalehe ekitundu ekiyitibwa Nyabibwe n'ebitundu ebirinaanyeewo kati M23 egambye tutegedde pulaani zonna zimubadde mukoze mu kaseera ka ceasefire mubadde wakati mu kweteekateeka ogezaako okulabika nti mutulumba bati mulinde ekigenda okuddako mujja kiwulira
kale nno ebirala ebigenda maaso n'okeka nti biva sayidi eyo otegedde nti emmundu ezeemu okulabika nti evuga buteddiza wakati w'amagye aga FADC gali wamu n'amagye ag'eggwanga erya Burundi okuluma positions ez'abasajja abayimu 23 nabo ne baddamu okuba era nga bambi ekitundu ekiyitibwa ehuusi naye nga akaseera kana amagye ag'eggwanga la gavumenti y'eggwanga etubira DRC bwete egenze maaso n'okuyimiriza ennyonyi zonna ezibadde zibuukira munda mu ggwanga erya Congo nga ziva Rwanda Air. Ennyonyi zaabwe zonna babagambye nti wano mubadde muyitawo nga mugenda mawanga amalala temukkirizibwa. Congo emaze okuggala airspace yaayo ku nnyonyi zonna ez'eggwanga erya Rwanda. Tetunnaba kumanya lwaki Rwanda ne bagambye nti airspace eri closed eri ennyonyi za Rwanda tezikkirizibwa kuyitayo. Enayitayo yenamanya ekinaava mu yeebiraka akaseera kano kennyini Rwanda Air n'abafulumizaawo statement ne bategeeza abasaabaze abadde balina okutambula nga bayita mu ruutu y'e Congo nti tekigenda kusoboka bali mu kumagamaga okulaba ennyonyi yaabwe eya Rwanda Air egenda kulabika nti eyitawa era babagamba nti basigale nga bagoberera emikutu egya website n'omukutu ogwa X kwasa ne offices ez'enjawulo eza Rwanda Air bamanye ennyonyi zibadde ziri scheduled okuyita mu ggwanga eritibwa erya Congo kakati zigenda kuyita wanenge ekiriwo babagambye nti ennyonyi zonna ez'eggwanga eritubira ddya Congo tezikkirizibwa ennyonyi za Rwanda akaseera kano tezikkirizibwa kuddamu kuyita oba okusaalimbira mu bwengulu bw'eggwanga eritubira erya Congo nga bwe bitambula. DRC embeera nga bwetambula Rwanda ennyonyi zaayo zonna ezibadde ziyita Congo